enge etandika okuwala n'omusajja atalina wadde nti yali akutteko ddomu n'afuuyira ekiyeeyi gwe obulumi obujjawa kyenjagala okubuuza mulemye okuyigira ku byayita oba muliko mmandwa ki oba muli bakolimire kiki newankubadde awo muli ensowole naye ensowole njagala bategeeza akivaamu yakiyita ekyato ate ffenna eryato mwe tutudde libbira lirimu ebituli ffenna tujja kubbira naawe mwotudde ojja kubbira kubanga bwe bamala Ssaabasajja Kabaka wattu bajja kulya ggwe njagala kufundikira nga mbategeeza mwekube mu mitima bwe waliwo ensobi kubanga tuli bantu tuli balya mmere buli muntu akola ensobi mu kwogera mu kulowooza n'obutalowooza ensobi zibirawo okujjako nga mulina obukyayi nga bwa sitaani yakutuulamu bw'oba okwata sapuli n'ogenda mu ekereziya n'osaba nettuuka mu biseera by'Amabikira Maaliya n'osaba nettuuka mu biseera by'okusiiba n'osiiba oba ne mugenda ne musaala kiki ekigaana okutuula ku mmeeza n'ozzayo akatambi kammwe abamu tusinga emyaka naye tubasinga okutegeera abamu tusinga ensimbi tuli baavu mponga byoya naye mu bwavu bwaffe mwe tukyategereramu naye nga mwe balina ensimbi okutegeera kwammwe kwa Mungu bakulinga kannasi kiki ekyabatuukako lwaki muddira ekitiibwa kyammwe edda abalangira kuyita omulangira kyabanga kitiibwa tewagulanga kintu ku kyalo n'ebintu ebisinga afunanga lwaki kati abalangira mubufudde ekyokuzanyirako mutuule muzzeeyo obutambi mutegeere ekizibu kyammwe kiri luddawa era mujja kinogera eddagala ng'obudde bukyali kambalage ku bimu ku bibadde emisinde gya leero bwe mmala awo ŋŋende byobufuzi direct guno gwe mukwano ogubaddewo olwaleero okuva batandika emisinde gino nga wasanya Kalu Charles Peter Mayiga ayogerako eri abantu muwulire bulungi nnyo mukwasaganya ebigambo bino mitwe gyammwe njagala muli ebigambo wasanya byagambye abantu b'enkyukakyuka ba National Platform mulina ebigambo byagambye bya NRM then tugende ku misinde bwe gibadde then tugende byobufuzi wano nga sinkanya ba National Platform akati mumula barakulembeze twaliwo ekitajja bulungi muno mbagambye kyalo kiki kibatawanya kubanga nze nzikiriza nti abantu bwe batuula netubabeera mmwe nemutuula n'abagavumenti mukwesimbu nemukyesiganya era kitona bwe zikola kakati namwe mumba mulina ebibaluma eno kati kubanga kati bwoba kivundi wa Mmonge olwanyonyi wamamba naki era mukyokubanga ebibaluma mu Buganda ate kisobola okweyunga ku byobufuzi bye mulimu mutye muntuukirire munaye kino kiki ekitujjidde bulungi abaogera ebigambo bamagamba mumava musirike kubanga bimwogera temubimanyi oli musajja mulokole Yesu wake bamukomerera buli baki n'abagamba basonyiwe abamuvuma yabagamba ati basonyiwe kubanga tebamanyi kye bakola ati mwe mujja kubagamba bwe mututu munsirike byomukubimanyi naye mwewale kugira mukolanga bwe mutyo bitolo wammwe wanyamukirano bwe butaka bwa n'amanyi nti kabaka ye nanyini nolwekyo byokumwanira nga sinkanye aba National Platform labanga sinkanye aba NRM emikono giyisiŋŋanyiza ogiraba olaba emikono n'essanyu olaba
abuuza ku bagenyi be ab'enjawulo. Ono mutwe wange weekyotera oli ludda oli waffe kukoto olikyotera olaba wasi amanyi agatadde waggulu obalaba olaba kati njagala owulirire wano ng'awa ebiragiro Abbas Kawaas. Wemba mujja mu lubiri tojja n'abakuumi ababo nyo nabadde musajjulidde meeting gavumenti erina abakuumi abatumala toleeta babo tojja n'abakuumi ababo simanya eggaali simanya kiki no toleeta bakuumi babo gavumenti yatuwadde abakuumi abakola ki abamala yambala akajoozi akakuweereddwa towandikako bigambo birala tojja ne bendera endala tojja n'emiti emirala ffenna tuli ku kintu kimu Ssaabasajja Kabaka wa Buganda nkiddamu jangu n'akajoozi akakuweereddwa ak'emyaka 2025 towandikako ekigambo ekirala keera ssaawa 12 ng'oli mu kajoozi ak'omwaka guno ojja kubanga olina teri kutakaganya. Sebo owekitiibwa Twaha Kawaas njagala ombuulire omwami ono Balamu kati mukama wammwe abakontrolinga emmengo wano yabadde mu kajoozi ki Balamu wano yabadde mu kajoozi ki sebo so mukulu Twaha Kawaas Balamu mukama wammwe kati abakontrolinga yabadde mu kajoozi ki Balamu yabadde mu kajoozi kyawo Balamu yabadde mu kajoozi ki ekirala bw'ogamba obutajja na ggaali kitegeeza olumba muzzukulu wa Buganda yagambye buli Muganda waali ayagala enkulaakulana bannayuganda mukole eggaali okulwanira eggwanga lyammwe bw'oyogera kakoofiro bootegeeza Kyagulanyi bootegeeza National Platform kyemwagala era kyemwogera tukimanyi bulungi nnyo naye ffe nga bulijjo tubagamba nti ekikutta obudde kijja butta buli muntu yina tugenda mulabira ku bikolwa bye bino byadde ebigambo bya mukamaawo Mayiga bye yayogedde era naye yagambye bw'ati twagala magaali gammwe. A few moments later. Mayiga ebyo sigwa byogedde nkakuddiremu bwoti bwayogedde twagala magaali gammwe. kati njagala musooke muwulire ekituyita tooni y'ebigambo byafulumya tetwagala magaali gammwe tooni enjatula y'ekigambo nga ku mutima erikeko njagala mpisa statement ya Bolo bakanjala bugende eri bannayuganda mwenna abaagala enkyukakyuka. Waliwo oluyimba lwa mwannyinaffe Fabe Nassolo atakwagala oba omulaba. Olunaku lw'onaayiga nti omulabe wo abeera mulabe wo n'otamwesigirizaako kumweteekako. Ojja kufuna emirembe ojja kufuna ky'oyagala ye munaasigala nga mwekukuutiriza ku muntu atakwagala ajja kukulaga nti takwagala mwatutteyo ssente ne mugula obujoozi n'abagamba temujja n'eggaali zammwe ani yayogedde ekigambo eggaali si National Platform si President of Kyagulanyi kitegeeza oli atakwagala batakwagala
Kyagulanyi, Mr. President, Mayiga takwagalanga, kotayagalanga ko nchuka chuka, kuba teri mubbi, ayagala government ya Museveni kuchuka. Atakwagala oba omulaba, mukulu Joel Ssenyonyi, wamugendo tutamisa ebyobufuzi. The moment kasita mutandika okweriraanya gomanyi tabaagala, kitegeeza tetuna gye tulaga. Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu, bwe tuba baakuggyako gavumenti ya Museveni mu kalulu akajja, ekintu kyonna ekiri NRM leaning oba wakitiibwa oba wamasappe oba wamakonkome oba waki kasita tuba tumulaga kammase. Museveni yagenda mu nsiko nattabaga abaganda miliyoni emu nga bamaze omulisa ti yabalaga masse. Why do you show masse to those fools? Ekigambo kye bayita sympathy kiraga omulaba wo kibi nnyo mu politics. Museveni yatuyalaga abaganda sympathy nakati akyabatta. Omuntu mumutwalidde ssente okumulaga temusupportinga ebintu bya Kabaka n'ayimira n'ayogera arrogant tetwagala gaali zammwe. That means tabaagala just mwesibako bwesibi. Emisinde gisobola okubeera nga tetugenze. Yes, tuba tusupportinga Obuganda Ssaabasajja Kabaka, naye ekifaananyi kye batulaga after reception nga tubakubye mu kiba kibi nnyo. Tebakwagala, tebajja twagala. We are in occupation with the camouflagers who camouflage the Ugandans. These are Rwandese. They can't love us because they know their mission is to take over our country. That's why they are using Ministry of Lands. They are using forces to kill, to grab land. Yenekola gye bakolamu. Mweneemonako mulage simanyi Mayiga tabaagalangako. Yensonga lwaki awa airpule Banyarwanda banne okuli Masias Mpuga Bedi Bwanika Bambwate Pamma bandi bonna ne bajja ku radio mwe tebagibawa. Natukana okuwa babadde tebajja ku radio bannalweyiso basima noddira omusajja amanyikiddwa publicly naye yabadde emisinde Kijambija Kawenkene yabadde yaze n'agula n'emijozi emmengo Christopher Damulira Mariamu Christopher yabadde yemengo yaguze emijozi mu misinde abaddeyo nenga yasinze okutta abaana ba Buganda basinga obungi avuuka ebitundu nkaga ku buli 100 yabasse namwe nga mugenda mu ekyo. Atakwagala batakwagala ne bwona omufaananiro otyo omuntu oba yakukoowa tali kutte. Tulina okutandika okulaga karakita nti gundi oliwa NRM sirina kyenkwetaaza wadde ki period. Then we shall prosper. But batutuna kasympathy ako n'okulaga mbega mugambire ogundi oli mbega genda. It's time to dismiss abantu ba NRM leaning. Ne mu screening y'okugaba kadi enable atabadde omutandikwa nga tuli mu struggle nga zebuzi within this ending month okutuuka elections. Temutegana wadde okumukkiriza okuba posta mbu ya national platform batawanye mu busenge jasimi mukumuntu ezo mbwa zaaneti. Tulina abantu bafulingi n'abadde from 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2025 nakati weerali. Omuntu yazze emyezi 4 akubise posta yimirira ate ku magulu ge nga batana kyakula ku lwenkyukakyuka. Tuyiga okugoba anyampye gendo nyampire wala period wate tukwetaaga otukoyo tufuuyira omubbi gendo bire wala period tetwagala kumala buddeko nebo tuleka abantu bakozesa advantage bala bate baswala buli lwotegera nti yabbye yali desereza government n'omulekawo nga ali liiningi banayuganda mubali gali bantu bakugula bakubuza ona kyayogera ebintu by'ekyuka kyo tumulaba ne president. Let me tell you one thing publicly. Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze waffe president asobola okuwa ekifaananyi n'okitwala nga bw'oyagala nekyaba alina mutima kirala nnyo abakolekedde public but ekizibu kya public mulimu batasobola kutegeera message
ng'Abaganda baali batasobola kulaba obunene bwa Ssaabasajja Kabaka wabalaga nti ali mu buwange era ali mu buzibu n'abo gye Mr. President Kyagulanyi Ssenta muganda wange mukoddomi wange omukulembeze wange bannayuganda abasinga obungi tebasoma bubonero era abamu ku ground bamanyi nti abantu mukolagana nabo naye ng'ate abantu bano bakyamu era bakyayita bammemba ba National Platform nga balina ebisinde ebirala nga baguddewo n'ebirala bakyayita ba National Platform ne bambega tubagambye day and night muganye okuactivatinga kodi y'okubagoba era mukyali nabo mutambula nabo. That is wrong. Tuyiga okukyawa tuyiga okugoba. Museveni tactic yakukigamba whenever I just detect or smell that you are against me or my struggle, that's how I survived for all this time. So we know how to are going to handle them or to deal with. Omulaba ategeera nti omutegedde n'omuleka abeere close naawe babeera ne tactics ate endala yeggwa mutegedde tagenda kuwa budde agenda okutandika okusensera abatamutegedde mufune grudges between you nabali basensedde mweyawulemu wamuntegedde boleka omulabewo gwobadde manyi temulabewo noga agira abeerawo mulabira yes ogenda mulabiraawo gwe tagenda kuddamu kufokasinga ku agenda kufokasinga ku bantu abali bali mu kibiina atandika okubasensera agule trustees abwe kati gwe ovayo bagamba nti omuntu mukyamu bali abakugoberera n'abakulembeza mu beyasensera mugenda kufuna okwawukana mu ndowooza kubanga olwedde abasensedde mwawukannemu awo nesinga omutegedde wano mugakundi please wano tuli mu revolution yakujjako Museveni bw'oba alya ssente zo oba wakyama genda tetukwetaaga tulina constituency ziriko abantu 6 abagenda okwesimba nga nabo tetubabaza buzi nga babadde bakansangwawo tuba tuli muzanyi batwagala kujjako Museveni. Nebojjana ku social media kati eri divided eri abantu nga abantu batumanyi banyamba they are still with us balaga nti balina ffe but they are spending money nga baziwa ba comrades abali gali babatamanyi nti abantu bano bakyamu they pretend bakyalina ffe kati ffe bwetujja baga nti abantu bakibagati ate mwawula mu struggle muli bakyamu ono muntu waffe kumbe bo ye tactic gye bakozeseeyo kale mumuntegedde eno waggulu kati nze kanze n'alyoka asensera buli bwomu nga bagaba ssente ogenda otuuka okwagala omwejjako ng'olwedde yakusaakolinze dda ayina abantu abakugoberera nga mugenda mubaawulamu bwe muti olaba kati gwe bakufuula omukyamu gwe yasirika ataakolerawo action gwe omuntu oyo bakufuula omukyamu nti oli mukyamu kubanga ono amaze obbawa ssente amaze obbawulya buli kimu adisize ze bakutte. That's the problem we are facing right now. Tulina crisis mu national wide mu management eya national platform ekyetaaga okunogera eddagala nga bukyali before the elections. Bino manya muyinza abamujja bitegererawo ambijja batwala budde okutegeera abamuyinza bikola vice versa kifule muga nti balumbu yagambibwa ati alumba bakulembeze no simba bakulembeze. Nina experience mu politics, nina experience mu crisis management. Ompuya bulungi nnyo. I know how to deal with the spies. Kati bwembaga ebintu bino mbibagamba with the experience n'okubategeeza gwatamanyi ne gojja kujja oyombe olw'okuba nkugambye ekigambo nga tokitegeera gw'okifuule nga bw'okyagala.